ko lwaleero bwegatako obwo obwajja olwedde ku Sande mumanyi twali wano nga twaniriza obukongo obulala obwaba district and city chairpersons awamu ne district woman councillors. Kati wetwogerera olunaku olwaleero obukonge bwonna obwetaagisa kulonda president, kulonda member of parliament ali direct elected awamu n'omubaka omukyalo akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors aba direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district woman councillors. Obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Obusigaddeyo ku mutendera gya district awo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo ba special interest groups, abavubuka abaliko obulemu awamu n'abakadde oba n'abakozi. Naye obulala bwonna ku mitendera egyo gya district okudda waggulu district MP ne president bwonna buli mu ggwanga, era nabuno bwe tufunye kati tubutwala ku masitowa g'akakiiko k'ebyokulonda we bugenda okutandika okutereezibwa ne bututeeka mu packages ezinaabutwala ku ma districts nga bweyongerayo okutuuka ku polling stations ku lunaku olulagire mu mateeka ebintu bino birina okutuukira ku polling stations. Obwetegefu n'enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okukakasa Bannayuganda nti buli kimu ekyetaagisa okutegeka akalulu n'okutandika ak'ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogwa January aka presidential ne members of parliament directly n'abakyala tuli bulindaala, era buli kimu ekyetaagisa weekiri. Abakozi b'akakiiko b'ebyokulonda bagenda okutambuza guno omulimu. Akakiiko olwedde kabalonda dda ne kabasunsula ne kabasomesa, era balinze okukola omulimu guno. Ebyetaagisa byonna weebiri eteeka erigenda okukozesebwa okutambulizibwako ku mulundi guno nga bwe twayogera, ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kayogera nti ku mulundi guno buli mulonzi agenda okujja okulonda ajja kusooka okukakasibwa buno obuma bweta biometric voter verification kits, nti omulonzi bw'atuuka ku polling station ekisooka ajja kulagayo endangamuntu ye oba buno obukonge bwayita voter location slips. Bwe tusaba Bannayuganda bonna abo abalonzi bagende eri abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda mu miruka, ba parish supervisors bafune obukonge obwo kuba bujja kuyamba okufuna okulangibika nti ono y'ono era alondera wano, oba bukulaga nti ojja kulondera wano oleme okumala obudde ng'otambula polling station okuva emu kwemu nga tomanyi gwa woolondera. So kye tubasaba mwenna mugende mufune obwo obukonge. Omuntu bw'anaamala okuwaayo akakonge kaako ako ka voter location slip oba endangamuntu ye bajja kumukekasa n'akuuma kireete ebimukwatako, n'omuntu oyo mwennyini ateekeko ebinkumu bye ku kuuma kamukakase nti alina endangamuntu eno yeeyo yennyini ali mu maaso g'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda, yoyo mwennyini ebinkumu bye tukakasiza wano. Abatalina binkumu tekinologiya kati gye tukozesa kati yakugukamu nnyo, esobola n'okusoma ku maaso neeraba nti omuntu oyo mwennyini ali awo ku polling station yoyo alina okubeerawo. Nga tanaweebwa ballot papers 3 kaluukana ke tugendamu akasooka ka 15 guno omwezi. Obukonge obwo busatu aka president ne member of parliament omukyala awamu ne direct elected member of parliament bujja kusooka era nabo bukakasibwe kanakuuma ka BBVK machine balyoke bawewe omulonzi agende alonde nga bulijjo nga bwalonda. Kati mulabira ddala nti obukonge n'obuuma buno BBVK bulina engeri gye bukolagana wamu, kuba akuuma kajja kukakasa omulonzi ate kaddemu kakakase n'akakonge. Kiremese okubaawo okugamba nti waliwo obukonge obwazze babukubidde mu nsiko eri oba babukubidde ku station wali wansi eri oba mu dungeon wali ne babukozesa okulonda. Mawulire nga mukimanyi muli bankizo nnyo era mukola omulimu gw'amaanyi, tubeebaza. Ate ku kulonda kwennyini olunaku lw'okulonda bannamawulire bonna abagenda okureportinga oba okukavaringa tale centers wali babalira obululu oba okukavaringa ku polling stations tulina emitwalo 5 mulina okwewandiisa, mulina okusaba okwewandiisa mufune olukusa gye bayita accreditation okureportinga ku district tale center
oba okureportinga polling stations awamu n'okureportingira ku National Tally Center wano e Lubowa. Era emitendera egyo already giri mu process abaawayo okusaba kwabwe okujja wano ku National Tally Center already process etambula. Kati abatanaba kuteekayo okusaba kwabwe okureportinga ku district tally centers ne polling station ku nnaku olw'okulonda ennaku z'okulonda tubasaba mukozesa olunaku olwaleero mugizezo forms ziri ku mutimbagano wakati by'okulonda mugendewo mugyewo forms ezo muzijjuze muzitwaleyo ku district returning officer musobole okweyongera mu maaso mukola emirimu gyammwe. Obukuumi bw'abannamawulire akakiiko kaze kagamba nti okufuna akalulu ak'emirembe akeerufu akataliimu mivuyo buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. Ow'amawulire tasobola kubanga ali protected Abannayuganda abalala bonna banga tebali protected. Security y'abannamawulire etambulira wamu ne security yabo bonna abeetawo mu kulonda n'abalonzi nga mubatwalidde. Kye tuba tugamba tetwagala kulaba mivuyo gyonna, tetwagala kulaba okwonoonagana kwonna, ate tetwagala kulaba munnamawulire ng'akubibwa ng'akola mulimu gwe. Tugamba ng'akakiiko k'ebyokulonda nti buli omu bw'agoberera amateeka kuba omuntu oba munnamawulire oba mulonzi bumenyi bw'amateeka. Omuntu oba alina omusango omuggulawo omusango n'omuyisa mu mitendera gy'amateeka. N'olwekyo tusaba buli omu agoberera amateeka.